Yekolera Itongwa gegange musibye mutyo bamusuze mutyo okusinzira ku budde n'ensi mwe muli mukulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Nnyongera okubajjukiza nti ogwammwe gwakunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakkunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Kano akamwenyumwenyu kondabako ku ttama temuliimu mabikka nsaamu. Temuliimu yadde obukuusa obutonotono, temuliimu yadde obulimba obutonotono, wabula kwoleka okusiima kwange gye muli bannayuganda mwenna abantu ssekinnoomu n'ekibiina kyange ekya National Unity Platform nti mwebala okujjanjaba omwana wange, mwebala okumponya okufuuka kitagenda azaalira ettaka, mwebala okukomyawo essanyu lyange. Baganda bange ne bannyinaze, ebigambo byange bitono nnyo, biwewufu nnyo, bimpi nnyo okwoleka okusiima kwange gye muli, kubanga ne bwe nnaabyogera n'enkuulayo n'enjuba n'engiteeka ku ttaka tebisobola kunnyonnyola butya bwe ndi omusanyufu n'olwekyo kye munkoledde. Era munzikirize baganda bange ne bannyinaze, tuddemu tukube ebirayiro bupya nti ndituukira ddala lukuusi kummira nga buli lunaku ngatta ku nsi yange Uganda. Uganda ne bweriba enunuse era ndisigaza eddimu eddene ery'okugigattako, kubanga tulina olutalo lw'okugoba omumpembe Yoweri Kaguta Museveni atufutubaddeko okumala emyaka egikunukkiriza 4, naye ate wadde nga luno olutalo lunene nnyo, tulina olutalo olukyasinza okubeera olunene lwa kukuba biraka Museveni wagenzaawo mu ggolo ebituli, kubanga emyaka 4 Museveni abadde tazimba, Museveni abadde azza mabega, Museveni abadde talongoosa, Museveni abadde ayonoona bwonoonyi. Kaakati ebituli ebiri mu Uganda tolowooza nti okubiddaabiriza ligenda kubeera ddimu ttono y'ensonga. Lwaki? Oli yaligambye nti lwaki olayira paka lukuusi 10 ng'okyaweereza Uganda, osuubira okusigala ng'oweereza Uganda nga Museveni amaze okugenda? Yes, ate nga guno omulimu gwenkola gwe mutono nnyo ku gwe ngenda okukola nga tumaze okugobaganya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni, kubanga ate gugenda kuba munene nnyo. Baganda bange ne bannyinaze, twavuddeyo mu ddwaliro, omwana waffe atakyali mwana wange nzekka, kubanga ojja kwesanga ng'obulamu bwe mbuvunaanyizibwako kitono nnyo okusinga mmwe bwe mubuvunaanyizibwako. Obulamu bw'endabika ensawo yange ebufaako kitono nnyo, tebufanako gwate nzijjewo ensawo yange erimu kati n'okusinga ensawo zammwe bwe zirabiridde omwana oyo nange kennyini ng'omuntu. Baganda bange, guno omukwano gwe mutulaga n'obuyambi bwe mutuwa bwe businga okutuleetera ekigambo kye bayita banandaba batya. Omuntu atalina banandaba batya oyo mudduka ogire ng'obaawo, kubanga omuntu atalowoozaamu nti naye amaalo ono nnaali mujjanjabye nti abatali bantu bano, then lwaki abantu bano mbakuba omugongo ngende eri agenda obbanyigiriza. Mikwano, bwe mumpuliranga nga mbaliddemu olukwe munkolimira ekikolimo kyammwe, abantu abaali bantaddeko emmere mu kamwa, abantu abaali bagulidde ku mwana wange ompeke, abaali bajjanjabye ku mwana wange okumala wiiki nnamba gye tumaze mu ddwaliro, bwe munkolimira ekikolimo kyammwe kinkwata. Mu ngeri ey'enjawulo njagala okwebazaako ku boogezi bannange bonna, ndowooza awatali kusosola, naye nga njagala okwebaza nnyo Tticha Lumbuye Fred Kajubi mukulu wange, weebale nnyo, weebalire ddala. Njagala nnyo okwebaza omusumba ASP Wirasiimo wa Bible and Politics, weebale nnyo, weebalire ddala. Njagala nnyo okwebaza ab'omukutu gwa Bisse mu baganda bange, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Masaaba, Aloze Media, Owekitiibwa Akensuso, Alex Waiswa Mufumbira, Deputy Ssekamaku w'ekibiina, weebale nnyo, weebalire ddala. N'abantu ssekinnoomu abataagala kubaatuukiriza mannya, omanyi mu lutabaalo wabeerayo abalwanyi ab'empewo. Nga bw'olaba gavumenti y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni bw'erina ba ghost workers, ne mu lutabaalo wabaayo ba ghost fighters. Ba ghost fighters abo tebaagala kubaatuukiriza mannya olw'ebyokwerinda,
kubanga abamu bakyayagala okugendako mu Uganda balinayo ku byobugagga oluusi ebitonotono balinayo ku bizinensi balinayo ku famire kakati ate jjukira ffe Museveni tatu branding anko nga bannabyabufuzi ebigambo byaffe abirabanga eby'ekitujju y'ensonga lwaki bw'owulirizanga bano abaweekitiibwa Mpuuga nga boogera mbu tetulina kye tugatta ku struggle tetumanyi byabufuzi bo be balina okugatta ku struggle era be balina okugoba Museveni gwe sooka omubuuze lwaki olya butaala gweowa omugaso nnyo agenda okutwala Museveni era nga Museveni akutya nnyo gwe gwatya ennyo lwaki akuwa obusiimo ffe baatatya lwaki tuliira ku nsiko lwaki twasoberwa ewaka ne mu kibira lwaki baatugoba okwaba obwe era ne gye tuli eno lwaki baagala kututtirayo kitegeeza temuyina kye mukoze mwe mu kusuula Museveni yeffe abakoze ekimala okusuula Museveni y'ensonga lwaki asinga kutya ffe n'olwekyo baganda bange ne bannyinaza abamu abantu ssekinnoomu wallahi ne bw'aba akusindikira omutwalo ate oguyisa mu mannya ge aguyisa mu muntu mulala olwa safety so abantu ssekinnoomu bannange ba ghost fighters mwebale nnyo mwebali eddala nsaba Omukama Katonda akibabalireko nsaba Omukama Katonda akibaddizeewo bingi nnyo ebiguddewo we sibadde Mpuuga abadde yeefudde Mpuuga masayansi abadde yeefudde masayansi wuuyo press conference after the press conference wuuyo ekibaluwa kibakumpimye kyeyatadde ku mukutu gwa social media gy'alaga nti teyina mugaso era bano abamuweereza obubaka lwaki babuyisa ku social media emitwe gino right honorable oweekitiibwa ennyo nga bw'oyagala okuyita oweekitiibwa ngenda kikuwankutereko ne risiiti Mathias Mpuuga Nsamba mbadde siriiwo era ensobi nnyingi z'okoze olw'ensonga tofunangako ku ndowooza yange nakumpuliriza naye nze leero sizze kukuba nzize kubuulirira oba osanga amagezi ganaakomawo ne gafiitinga mu kitiibwa eky'oweekitiibwa oweekitiibwa singa omuntu akugamba nti yita mu kibira ekirimu ttimba aba takikugamba kupima buvumu bwo wabula aba kupima ntegeerayo nkiddamu omuntu bw'akugambanga nti yita mu kibira kye tumanyi ekirimu ttimba eyali emize ne ku bantu ng'emize obubuzi bw'okukyala bumazeewo n'akugamba nti kiyitemu aba takugamba okiyitemu nti ayagala kupima buvumu bwo wabula aba akugamba okiyitemu nti ayagala kupima bussiru bwo oweekitiibwa right honorable kkiriza obagaana buli kigambo ky'oyogera ogenda kivunaana oyo akutuma okyogere nti naye wali wankyawadde okutuuka ku kino wali tonjagaliza kutwaku wali toyagala ekyo kyende ekitiibwa ekitonotono kye mbadde nsigazzaamu ekitiibwa bulijjo kye nnina kikuluma kuba buli lwompa amagezi okujja okwogerako eri eggwanga ntomera butomezi onfuula omusiru onfuula ekitagasa nyongera kukunama bukunami kyokka n'okunama ogusooka n'oswala n'akugamba nti ddayo otekeko akaliba ku manyuma go abantu bagalengedde nnyo bw'ojja okuteeka akaliba ku manyuma go ng'abantu bagalengedde nnyo ne gongera okwewanika obwewanisi waggulu n'okomawo n'ogwokusatu n'okola ekintu kyekimu era nga togamba nti ono aŋŋamba nti kola kino tayagala kupima buvumu bwange tayagala kulaga nga bwe ndi omutuufu wabula ayagala kupima busiru bwange gye buvuddeko nakola statement ne ŋŋamba nti eddagala ly'endwadde ezisinga bubeera butamira ddagala eyo statement ŋŋenda giddiŋŋana nnyo kubanga buli olukya efiitinga mu bigenda mu maaso mu ggwanga naddala be tulowooza nti baali badde ba bitiibwa wadde nga tebawadde bitiibwa okwongera okukunama ennyo ekiyitiridde oweekitiibwa Mathias Mpuuga lwaki eddagala ly'endwadde ezisinga butamira ddagala singa obaamu n'akalwadde akabadde kateetaagisa ddagala naye n'okawa eddagala bwe ligenda mu lubuto lw'omuntu wabeerayo fayiti wakati w'obulwadde
n'eddagala. Era eddagala eryo be babanga abasirikale abaagala okulwanagana n'abayeekera ng'abayeekera bwe bulwadde obwagala okujja mu gavumenti nga gavumenti bwe bulamu. Kakati abayeekera abo ababa munda mu ggwe bw'obaweereza ebikompola nabo batandika okwerwanako ne bagamba nti ono yatulumbye leero musajja, naye wakati mu kwerwanako singa towona oba ogenda kufa. So singa tewamiza eddagala, buno obulwadde bubadde bukkanga mu bukanzi, bubadde bwakiyita mu lujja, bumale bukole ki? Buggwewo. Oweekitiibwa Right Honorable buli lwojja okwogerako eri eggwanga akamwa ako tekakyafuluma mu bigambo wabula kafuluma mu feces, awunyirira ekitundu ne weeyongera okufuuka ekyenyinyalwa. Mu bulungi obw'ekitalo ku lwa Buganda gy'ogamba nti oli wa kitiibwa ng'ekitiibwa kyakuweebwa Ssaabasajja Kabaka, weekitiibwa ekitiibwa, kubanga buli nsobi gy'okola tekunamya ggwe wekka, ekunamiza wamu ffe ffenna ng'Abaganda, kubanga embwa ezaala mbwa, teri mbwa ezaala mpeewo, embwa ezaala mbwa. Era n'abaana be bagizadde nabo babeera mbwa. Mu bufunze bw'obeera mbwa, ffe tuli Baganda ba mbwa. Bwe kiba nti oweekitiibwa mu Bwakabaka bwa Buganda asobola okuba ng'abotaabotana bw'atyo, imagine Abaganda. Waliyo omuvubuka eyo aliko n'akazoole ku mutwe bamuyita Zaga, yagenda n'agamba nze musika ewaffe, ne mmutunuulira bwe nti ne mugamba gwe musika ewammwe, olwo abatali basika. Kakati bwe kiba nga oweekitiibwa yali mu kwekola bino obusolosolo, yali mu kweyambula bw'atyo kunamira Masekkati mu masaŋŋanzira amasajja, akunamireko mu masaŋŋanzira amakazi, naye akunamidde wakati mu masaŋŋanzira amasajja. Olwo then ffe Abaganda abatali ba bitiibwa ab'akabira ery'endala batulengera batya? Oweekitiibwa mu press conference gye wakola wagamba nti ye ggwe eyatandikawo ekibiina kya NUP, era toyina nteekateeka zonna ziva mu kibiina kya NUP, era ogenda okugolola ettumba abo bonna abaasiiwuuka empisa mu National Unity Platform. Eyo yonna si kye kyali ekikulu. Ekikulu kyali kya ssente emiliyoni 5 ze baakuwanga akasiimo nga kabuuzibwa kaaki? Gwani aweebwa akasiimo okulwanyisa omuntu? Aba kwebaza mulwanyisa nnyo eyalinyiza obunyiizi, kubanga ffe akasiimo ke baatuwa kaakutugoba mu nsi yaffe. Jakana akasiimo ke baamuwa kaakumuteeka mu ntaana. Kirumira akasiimo ke baamuwa kaakumuteeka mu ntaana. Gwe akasiimo ko nga kanjawulo nnyo, ennwana yo ebadde yanjawulo mu ffe, era ennwana yo tugitwale nti ddala esobola okuggyako Museveni gw'otanyiizizza. Singa mba nnyonyoogera omuntu n'aseka, kitisaana achievement kubanga tageti yange ebadde yakumunyonyoogera aseke. Singa mba nkuba omwana emiggo n'atakaaba, mba ndabanga nnyoomye kubanga tageti yange yabadde yakumukuba akaabe. Ffe bwe tukuba Museveni n'atuyigga ne tudduka emisinde, eyo gye tuddukidde tuddako mu buliri ne tumwenya ne tugamba yes, atuwulidde, kino kye twali twagala atuwulire. Naye ate singa tukuba Museveni ne tusanga ebikadde 5 ku akawunti zaffe, ate twekangamu ga muntu ga kanyonyi. So ensonga yali nti Museveni yali akusiima ku kinaye nga bwe kiri nti gwe watandikawo National Unity Platform nga bw'otugambye, nze nzikiriza gwe wagitandikawo katugambe, naye wagitandikawo kukola ki? Agenda ya National Unity Platform gye watandikawo wagitandikirawo ku mulamwa ki? Ekyo nno kye kyalibadde ekikulu ennyo era eky'ensonga, kubanga essaawa eno bakuvunaana okulya enguzi oba okufuna ssente mankyoleza omuyi w'omusolo, ne bakusaba ozinnyonnyolere era ne weetondera abakulu mu kibiina kya National Unity Platform ne bakugamba nti toweereza ffe, oweereza bantu.
n'ogaana okujja okukyemphasizing era mu kiwandiiko kye wafulumizza jjo wakyogedde kuba agamba nazikkiriza neneeto nate mbunazeegaana kati ekituufu kye kiwa no wazikkiriza munda mu public wagaana okuzikkiriza ng'ate toli muweereza w'abamunda wabula oli muweereza wa public kubanga munda oweereza kaŋŋambe you are deputize His Excellency Bobi Wine as a Vice President, Buganda Region. Kakati eyo munda bw'oba oweereza Bobi Wine ate n'ensoli wagikolera mu public ng'oweereza ggwanga era oyina kugyetondera ggwanga kuba wagikolera mu paalamenti. Singa ensobi gye wakola wali ogikoze nga Deputy President Buganda Region oba osanga kyali baddokko okwetondera munda kubanga zizze zikolebwa ng'era ozimalira munda naye no gye wakolera mu paalamenti ey'eggwanga yali ya public ng'era oyina kwetondera public. Kati bw'ogamba nti bagoba mu kibiina kye watandikawo era kikafuuwa okukigoba mu nze nzikiriza wakitandikawo era wali mpagiruwaga naye mu kukitandikawo agenda yali ki? Nti ab'oku ntikko bakkirizibwa okukolagana ne Museveni regardless. Museveni atigumbula bannayuganda. Museveni asanyawo bannayuganda. Museveni abba bannayuganda. Museveni abuzawo bannayuganda. Museveni asiba bannayuganda. Museveni asanyawo Uganda. Kwe bw'ogenda n'oli enguzi nti ekyo kijja kubeera okusinziira ku mateeka ge mwakola oba ge wakola ng'otandikawo ekibiina kyo oba agendayo. Agendayo yali nti Fuutu Soja takkirizibwa kulya. MP takkirizibwa kulya wabula atuula ku lukiiko lwa Seeke yakkirizibwa okulya. Agendayo yali nti kiryoka okukwata ekibiina bukkolokolo okitambuza okitwala ew'omu mpembe ey'Yoweri Kaguta Museveni nga teri akugambako nti okola ki kubanga omusango ogukuvunaanyizibwa era ogwakuteesezza ebweru seewa ekibiina wabula olw'obuvunaanyizibwa bw'obadde okola ng'osinziira mu kibiina naye nga buweereza ggwanga gyalimu obukenuzi gyalimu okulya enguzi gyalimu okubba ssente z'omuyi w'omusolo. Bw'ogamba nti ezo ensonga tezisobola kugobya mu kibiina kye watandikawo ekibiina wakitandikawo kwagenda nti kiryokke okulya ssente z'omu mpembe ey'Yoweri Kaguta Museveni nga bannayuganda bafa njala ng'abakaramojja bali ku nguudo. Ye moraale egenda okulwanyisa omuntu akuwadde akasiimo ka miliyoni 5 ogenda kugijjawa. Nze neewala era ndwazizza omwana njagala waveeyo MP omu bonna bakwano bange abasinga bakwano bange gwe nali ntuukiriddeko mu kabokisi nti amaalu mulwadde ennyambisaayo ku ssente. Lwaki? Ke kali ak'obuntu k'eggayi banandaba batya nti omusajja ono gwensaba ssente ajjanjaba omwana wange bw'alituuka n'asobya ndiba nkyayina obuvumu obumukuba nga yannyambako mu kujjanjaba omwana. Kakati wano we twebuuliza gwe omuntu omumpembe Yoweri Kaguta Museveni gwawadde ssente Museveni gw'olwanyisa jjukira akuwadde akasiimo sipiidi kw'obadde omulumba tookendeeze tofunemu akafansonyi k'abanandaba batya omusajja eyakampa ebitaano bye omusajja eyampa obukadde bwa $5 okusiba abaana ba Nuupu ekalangala bw'anaaba asobezza nze ngenda kumugambako ntya tolaba nga ssente ezo luba lujegere olukusiba okendeeze ku sipiidi kw'obadde ogobera mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni. Ewabeera ekibi n'ekirungi era kibaawo yensonga lwaki bwe tufa nga ye omuseze entamu yagikuuta kitegeeza nti ewabeera ekibi wabeerawo ekirungi. Mwe muba mukaabira muntu wammwe afudde ng'omusezi yeesunga nva. Ow'ekitiibwa Allah oyo Mukama Katonda eyatutonda alabika takola nsobi. Saalabika takola nsobi. Waliwo ensonga lwaki tetwagenda mu gavumenti. Twalina ebyokutereeza bingi nnyo. Ensonga lwaki tetwagenda mu gavumenti kwali kukuuma bulamu bwa His Excellency Bobi Wine. Kuba pikicha nga Bobi Wine ye president, Mpuuga ye vice president,
nga Sseggona ye Ssaaba Minisita nga Bwanika ye Minister wa Security oba ye Minister wa Defense. Bobi Wine ono yali badde asigadde mulamu. Olaba baagala muwambira ku opposition n'okumusaanyiza ku opposition. Bobi Wine ono singa twagenda mu gavumenti yali sigadde mulamu. Okakasa gwe Munnayuganda munnange, Bobi Wine ono singa twagenda mu gavumenti singa akyaliwo era yo gavumenti singa ekyaliwo gavumenti yali wambiddwa ne Bobi Wine omununuzi ng'atemuddwa, bano ne bajja bafuga ne baddamu bupya nga teri abagambako nti okola ki. Mukama kwe kugamba nti kamba weeyo gaapu eno ya myaka 5 beetereeze basooke basengejje bajje enzige ezibuukira mu mayanzi bajje emisege egitambulira mu ndiga then batuuke nga bali fresh ng'eggwanga linunukidde ddala daani okulununulako akawalamuko akawunguko naye ng'ate ligenda kusigalayo emabega lubeerera oluvannyuma lw'omununuzi okumusaanyaawo then bano bajje bafuge nga teri abagambako nti okola ki. Kama nagamba edda temugenda genda leero musooke mwetereeze. Tetukaabira nnyo buwanguzi bwaffe wadde nga tubukaabira, naye twagala tugende mu buwanguzi obutuufu. Kuba nkuba pikica Mpuuga ye Deputy President w'eggwanga Sowa Region Buganda mu bino eby'ebibiina w'eggwanga nga Sseggona ye Ssaaba Minisita oba Ssaabalamuzi ng'ono Bwanika ye Minister wa Defense. Bobi Wine obulamu bwe bwali badde butono. Mu kiwandiiko kye wafulumizza wagambye mbu tebakutuukiryangako oba tolabangako kintu kyonna wabula ebigambo bya mukamaawo obirabira ku nnyimbe. Akyogera bwogezi Jozi mu press conference tekyafulumidde ku luno olupapula lwawandiise olw'akatabo k'emmesi. Obirabira ku nnyimbe, ayogerera ku nnyimbe. Imagine naawe abadde mu opposition nga tokimanyi nti awo wokka we twasigaza okuyisa amaloboozi gaffe ne gatuuka, nga tokimanyi nti buli ewakuŋŋaanye mu by'obufuzi wabaawo okuyisa obubaka obuzzaamu essuubi. N'ogamba nti ebintu ebirala obirabira ku social media. Good enough ku social media kw'oli. Kyali badde nno kibi nnyo singa watugambye babikugamba mbu baabirabye ku social media. Naye bw'ogamba nti obirabira ku social media ate awo kirungi nnyo kitegeeza nti social media kw'oli era ababikuweereza babeera babiweereza omuntu omutuufu. Bw'olaga nti social media tebagiyisaako kintu kyonna then oli backyard. You still have that mentality of obubaluwa mumutwalire ebbaluwa mumugambe Nakamatta afudde. Muyiseemu ekizindalo kya Mukalakasa nga mugenda mumugamba omutuuze Kabali afudde eyaliko chairman w'ekitundu Mutundwe. Social media gwafuuka omukutu oba sina gwafuuka kuba abagukolera bagukolanga mukutu ogutambuza amawulire muzindaalo. Bw'obawo ekiyiseeko ne kikutuuka kitegeeza kyateereddwa awantu awatuufu. Weebale kukkiriza nti obubaka bwonna bulijjo obulaba kubanga buyita ku mukutu ogw'amawulire naawe kw'olina omukutu. Kyokka ate mu bussiru bwo nsonyiwe okuvuma ssebo w'ekitiibwa, kyokka ate mu bussiru bwo naawe watadde ku social media gy'olaga nti yabafeeriya yabatalina byakukola yabasirusiru naye watadde ku social media. Era na bulijjo by'oyogera byonna naffe tubirabira ku social media. Nze siraba TV, siwuliriza radio, sisoma mpapula z'amawulire. Buli ky'obadde oyogera kibadde kintuukirako via social media. Social media
Mpuuga social media mukutu gwa mawulire kwosobola obbikira omunuzi sikyatwala birango ku leediyo kyabbasa sibe babibbanga ki olumu babika amaze okuziikwa mu byabadde bingi nnyo sikyatwalayo birango era bwe nfiirwa kitalo nnyo nnyini ddala nfiiriddwa kojja wange gundi kitalo nnyo nnyini ddala nfiiriddwa gundi kaakati mbadde nalwazizza omwana bonna bannayuganda naddala ab'enkyukakyuka n'abatalinaawe nga mulimu akitegedde nagenzeko ku kyabbasa kyenkolera ku social media kyonna ensi n'ekimanya kabonero ak'essimbala nti nsobola okukolerako n'ekirala kyonna bino ebyammwe ebya protocol musimanyanga ne okuwamba gavumenti balangirira ku radio ya ggwanga we Burkina Faso yatutte obuyinza wa Senegal yatutte obuyinza ffe twabitegeeredde ku social media tetwawuliriza ku radio ya nsi yaabwe ku social media kwe twabitegeeredde by the way zo radio zemwesibako zirina ne limit social media yetalina limit kyokka ate ne kibeera kya nnaku nti naye byoyogera tubitegerera ku social media n'ekiwandiiko kyo kyennyini wakitadde ku social media but you still underestimate the power of social media onzikirize neero nkuvume y'akavumo kamu wakwenya wakunama kyova bakati buli lwojja okwogera oyongera kwokya kikuzaako emabega ku nsonga ya Mawu ne DP n'okugobaganya abantu bano nowejjeerezaamu ku mawunti ye Mawu kyemuvunaana kwe kuketta banna ab'engulu ng'amaze okuyingira NRM nattisa Julius Oketa nattisa Olanya nattisa Lokech nattisa n'abalala bonna abatigumbuddwa engulu naye nga weegendereza ennyo Mawu ono mwamukinako yalaba nga agenda yammwe endala nnyo kwe kusalawo ye akyetwalira akyetundire olaba omwana wa Nnambi we mugatta olulimi we mugatta omusaayi musobola okumujoonyesa muti mu kintu kye kyeyatandikawo ekyokununula eggwanga ate olwo Mawu omukyoli gwe musobola n'okulangira nti twalyanga nammwe era yajoyininga DP oluvannyuma yalowoozebwanga nti kibiina kya Buganda muteekeddwa okubanga omusajja oyo naye mwamunyigiriza nnyo kubanga missoni yammwe ebadde nga yakusuula bibiina muteekeddwa okubanga Mawu mwamuleetera embeera ey'ekyawa ng'alaba asobeddwa ewaka ne mu kibira kwe kusalawo ekibiina kitwale bukolokkole ewa Museveni yakitunde kubanga mwali mugenda zimulyako kubanga mwali mugenda kukola ki kuzimulyako saba ow'ekitiibwa wagambye nti ogenda tugolola ettumba ffe abatalina mpisa mu kibiina kye watandikawo bwe tuba abavumi nga gwe watandikawo ekibiina ng'ate okuvuma twatandika nako kitegeeza yali emu ku strategy ezirwana era gwe watutendeka okuvuma sebo nga gwe agamba nti watandikawo ekibiina then product z'ekibiina sizo lwaki ozeegaana ntakke tebeera kampani nga temuli migaati nga temuli ngano nga temuli byonna bye bakola ntakebeera kampani nga mulimu emigaati kakati gwe product eziri mu kampani gye watandikawo lwaki ozeegaana lwaki ozeesammula neero otunuulira Mpuuga asobola otandikawo ekibiina n'agabira Bobi Wine obwa pulezidenti ye n'atabeera pulezidenti n'olemesebwa sebo w'ekitiibwa Mpuuga lwaki era ekibiina oba wakitandikawo ne Bobi Wine gemaanyi wamusanga mu lugendo lwe wadde nga si gwe yakitandikawo naye ffe tukkiriza munnayo w'ekitiibwa nti gwe wakola ki nti gwe wakitandikawo Mpuuga okulaga nti kino kye kibiina ekisinga okuba ekibi okulaga nti His Excellency Bobi Wine takwagala tewali akwagala kusinga His Excellency Bobi Wine kubanga Mpuuga mu bibiina byonna mw'obadde tofunangako yadde obukulu obutono ennyo yadde obw'okulongoosa toyireti z'ekitebe His Excellency Bobi Wine akufudde roopu n'akufuula kamisona
naye mu byobufuzi bye obeeramu emyaka 10 emabega ng'oli mu paalamenti tewatuulako yadde kakiiko akalondoola ab'envunza naye ng'olaga nti his excellence Bobi Wine takwagala. Bobi Wine yasinga okukwagala. Era Mpuuga tewali akuwalana nga ggwe omwana wa kitaawo n'ennyoko. Kitulina kye tukuvunaana. Tuvunaana mpisayo ey'ekuli munda ey'okuyitika okulya ssente y'omuyiwu w'omusolo. Zino ensonga teziri pasono wadde nga gweyagala ozifuula pasono. Ssebo ow'ekitiibwa ennyo zino ensonga za ggwanga. Zino ensonga za ssuubi ly'Abannayuganda. Abannayuganda essuubi balirina nti ssaawa ya kununuka. Ate nga bakuwulira nti gwe baagala obanunuleko yakuwadde akasiimo osuubire nti Bannayuganda basiru nnyo okusigala nga bakyakwesiga. Omulala najja Lubongo yakolera Museveni. Lubongo yalikodinga buli meeting. Lubongo yalikodinga buli yes. It's a professional way. That's why tusobola okulaba obutambi obw'ebyali mu nsiko nga Museveni alwana kulikodinga oba okukuuma records ku mulembe guno kitundu ku ntambuza y'emirimu naddala mu nfuga oba mu byobufuzi mu bibiina by'ebyobufuzi. Eyo si nsonga. Bw'aba Lubongo yawayalinga buli kimu kasita akiwayalinga takikwese akiwayalinga mu kiraba nti twagala keepinga records. Era kituyambe nako nti bw'oba mu meeting wateesa bwoti ng'ate kaakati oyogera bwoti bano abantu ababiri nga tebafaanagana aliwo ow'enjawulo ku bano ababiri era aliwo omutuufu ku bano ababiri. N'olwekyo mwekwatekwate mwekuŋŋaanye mwewummuzeeko ekitiibwa Mpuuga nze nkubuulira mwe abafumbo oli mufumbo yoyisi baagala emmanga wamuwayira oli mufumbo kyakangudde mu liisi era kirabika ddogo lya Mpuuga ate bwe kitaba ekyo kibeera ki yogera ku Mpuuga akantu ne kava eri ne kakugwa mu liisi era kirabika ddogo li. Kakati mu bufumbo waliwo kye tuyita gunsinze aliwa bitono. Era omusajja alikuba omukazi amwetondedde oba aligoba omukazi amwetondedde mu bufumbo yalibeera omukyamu. It was very simple. Gunsinze. Naye buli lwogezaako okwekaza okuliyetinga obulimba ate ng'obulimba bumu bukwetaagisa obulimba obulala 10 okuyimirizaawo buno bwe watandikiddeko. Kyovula buli lunaku yongera kuwucha. Mpuuga press conference gye wakola juzi wali otudde ku maggwa. Wayogera okankanirya tewayogeza busungu wayogeza fear. Wayogeza okutya nga nebyoyogera tebigatta. Kalike nagambye nti oluusi oba okusirikako kuwonya bingi nnyo kubanga buli lw'oyogera ofuuka omwasamu. Yenze Yekolera Itongwa baganda bange ne bannyinaze ennaku 7 zembadde siriiwo mbadde mbasubwa siri 8 naye Nkomyewo tutandikire we twakoma.